fight begins. I've told you before, and now the people of your constituencies have proved to you that I'm not any different from you. You can do what I'm doing and even more. And the people have tasked you to that. This is no time for us to put on smart jackets and go to parliament and enjoy. It is a time to sacrifice. It's a time to put away our comfort. This is a liberation struggle that we must start. As a matter of fact, while the struggle has been more painful then, it is even more painful now. But I can guarantee you that we can see freedom inside. While your constituencies have elevated you and made you stand out, I want you to remember that 100% of our campaign team are in prison. I want you to remember that we stand here on the blood of very many comrades that have been murdered innocently. Which blood we must make good of. They are looking at us. The people of Uganda are relying on us. But they are very proud that they chose us. That their voices, at least in some areas, were elevated. And I want you to know that General Museveni wants so desperately to put an end to this and pretend that we are moving on. We are not moving on to anywhere. We want him. He is not the legally elected president. He is an imposter. Yes, he is. So while you take on these offices, I want you to remember that this is going to be a two-pronged approach. We have the political approach, but this bigger battle is for the people of Uganda. So you are expected to lead your people. At least through these 3 years, you have seen that indeed people power is stronger than people in power. I want you to know that you are servants. You people, you are servants. You were appointed by people to serve them. To serve as anchors of a struggle for freedom and life. They are relying on you. They expect you to be serious. They expect you to be assertive. I know we are going to discuss much more in the absence of the media, but I wanted to congratulate you, friends, and task you and remind you that business is just beginning. It has not ended. There's no reason to celebrate now. There's only reason to be reminded that we have a big task ahead of us. You see, like Mandela one time said, the struggle for freedom is like climbing a mountain. You will climb and get to a certain level thinking that you've overcome, only to see that there's another phase to climb. That's a phase that we are going to right now. But I want you to know that you're leading the people with their trust. They have trusted you. That is a very noble thing. You are special people. Amidst all the rigging, amidst all the irregularities, amidst all the violence, the people asserted their voices. Don't look at yourself like the ordinary. You are not ordinary. You are freedom fighters. You are revolutionaries. Embrace it. Own it. And give leadership. Be magnanimous to those that you won. I know many of you were vying with other forces of change. This is a time to bring them forth. This is a time to show them that we are about leadership. This is no time to brag. This is a time to be humble. But most importantly, this is a time to remember that we are servants of the people of Uganda. So I congratulate you, friends. I welcome you to this struggle. It is not going to be easy. It is not going to be smooth. They are going to provoke you. They are going to try to compromise you. They are going to offer you loads of money. They are going to offer you positions. You've heard General Museveni bragging that he'll buy out some of our leaders. He's bragged that he's going to offer ministerial posts to some of you. And when you refuse, like I know you will, because I know you cannot save your people,
When you refuse, they will persecute you. They will jail you. They will put all kinds of wrong narratives around you. But remember, they are doing that to you because you are winners. I can guarantee you, friends, that we are going to remove a dictator. Do not be intimidated. Do not be intimidated. General Museveni might have used the military to assert his force and impose himself on the people of Uganda. Like I've already told you, he's an impositor who we are going to remove soon and very soon. Take examples of his friends. Hosni Mubarak, who purported to have won with 80-something%. His recently kicked out friend, Omar El-Bashir, who posed to have won an election with 90%. Not more than a year, he was out of office. We want Museveni out of office in less than a year. People power. So do not be, demoralized. We are removing a dictator. What you are representing here is a 45 million people. Okay? What you're representing here is the power of the people. What you're representing here is a new Uganda. And that new Uganda we are going to get. So I congratulate you, friends. I congratulate the people of Uganda. And I pray that moving forward, we are going to be each other's teachers. I salute the senior leaders that we have. And I salute the youngsters that we have. This is a true representation of Uganda. Let it echo amongst all of us. Let us make a difference. Let us not disappoint the people. We must not disappoint the people. You've heard many regime propagandists claiming that the people of Uganda will regret voting out of hate. They hate the Museveni regime because it has oppressed them for 35 years. Today, while they are celebrating 35 years of taking over our country, we are mourning that day. And I want it to drum deep down in you. And remember that we have a duty like no other generation. Our duty, our mission is to remove a dictator. And you are here as commanders. You are here as leaders to push this through. So I salute you, ladies and gentlemen. We'll exchange much more. There's more that I want to share with you that we don't yet want to expose to the media. There's much more that you are going to get from our leaders. But I wanted to salute you and welcome you yet again to this next phase of our struggle for God and our country. Uganda. Lira mufe. Okubatemera temera mbannange. Bayoza mikwano gyange. Bayoza okulondebwa okufiirira bannayuganda. Newankubadde bangi kuffe abalondeddwa. Naye olwokubanga Mwami Museveni mu bwannakyemalira bwe yayagadde nnyo okwawula mu bantu alage nti nno ekitundu kimu kyekitamulonze naye wala abamulonze bakandideti baffe bangi nnyo bababbye nga bwe mwalabye nti amagye gakozesebwa mu kutiikinga obululu n'okugaana abantu abamu okulonda n'okukyusa zi DR forms n'ebitundu ebirala okulangirira obulangirizi mu buswavu bw'ekitalo abantu abatawangudde ne babalangirira ate be bawangudde. Naye mbayozayoza naye okusingira ddala njozayoza bannayuganda bawangudde. Okulonda kuno twakuwangula. Mwami Museveni twamuwangula. Twagenda mu kulonda bannayuganda ne balonda National Unity Platform. Bannayuganda ne balonda okubeera pulezidenti waabwe. Era njagala obbategeeza mwabali wano n'abo abali eyo ebbali w'eggwanga ti Museveni bannayuganda tebamulonda. Nze kama koogera nze gwe balonda. Era ffe tuwakanya mwami byabakama bye yayogera.
Mwami Museveni tebamulonda ffe tetumulaba nga pulezidenti waffe kuba Bannayuganda tebamulonda. Era mu buswavu obw'ekitalo yalina okusindika amagye mu bumenyi bw'amateeka ne gatwetooloola ne gansibirawo ne waka ne first lady wammwe gwe mwalonda. Njagala okwebaza amaloboozi okwetoola ensi yonna, ebitongole omuli UN, omuli US Mission, omuli European Union, omuli Amnesty International n'ebitongole byonna ebyensi yonna ebyasitula amaloboozi gaabwe oluvannyuma lw'ekkooti okusalawo nti baali bansibidde wano mu bumenyi bw'amateeka. Amagye gasoose kuzimbula kiragiro kya kkooti naye olwaleero bakedde kuvaawo. Era guno gwe mukisa ogusoose okwogerako nammwe. Eyo no sinsobi baganda bange okulaba nti lwensoose okwogera nammwe lwe giweredde ddala emyaka 35 bukyanga omuyekera gwe bayita Museveni ne bayekera banne lwe bajja ne bawamba ensi yaffe ku mudumu gw'emmundu, era okuva ku olwo baatufuula baddu mu nsi yaffe. Neera njozaayoza Bannayuganda nti mu kunyigirizibwa mu ttemu ne mu kutiisibwatiisibwa okw'ekika ekya waggulu baavuddeyo ne basalawo Mwami Museveni ne bamugoba nga bayita mu kalulu. Newankubadde Mwami Museveni yeewaŋŋamizza mu ntebe gy'atalina kutuulamu essaawa zino, njagala okumujjukiza mu bigambo byange titugenda kumuggyamu mu ntebe eyo. Njagala obajjukiza mikwano gyange ebifo bye babalonzeemu si byakulya pati, wabula babawadde bwesige na buvumu na tebayita stamp of approval mu bakulembere. Njagala basaba mikwano gyange, nze ng'omuntu temunswaza, ne okusingira ddala temuswaza ebiruubirirwa byaffe ng'eggwanga, ebiruubirirwa byaffe ng'omugigi. Abasinga obungi kummwe temwali bazaale Museveni we yawambira ensi yaffe, kati muli babaka ba parliament. Ekyo nno kibajjukize nti tulina omulimu ogw'amaanyi ogw'okweggyako nakyemalira, ate nga tugenda kikola nga Mukama ye mubeezi waffe. So njagala okubajjukiza nti obuyinza obw'abantu basazeewo mu bakiikirire, ebifo byammwe mubikozese nga front ey'okulwanyisa obwannakyemalira buno. Mubikozese nga front, muli maloboozi g'abantu. Nze ngambagamba nti sirina njawulo nammwe, era ngambagamba nti nze kyensinga okwagala kwe kwekubisaamu abantu bangi nnyo nnyo nnyo. Ndi musanyufu nti mwenna buli Bakyagulanyi n'okukirawo. Era nga njagala okubakunga mikwano gyange mugende mukole ekyo kyennyini abantu kye bakkiririzaamu. Omulamwa gwaffe gwakuggyako dictator, tetukikweka. Mission gye tuliko yakuggyako nakyemalira Museveni. Bannayuganda bamugyeko nga bayita mu kalulu. Mwenna mukiraba, obujulizi we buli mu zi videos, mu zi declaration forms, newankubadde abasirikale n'amagye bagifudde mission yaabwe okugenda nga balumbagana ba agent baabwe nga babawambako declaration forms. Naye obujulizi we buli titwawangudde Mwami Museveni. Ekiddako kwe kukulembera Bannayuganda bannaffe okweggyako nakyemalira. Njagala obajjukiza nga nva waggulu nti mikwano gya Museveni omuli Hosni Mubaraka gwe bajjako e Egypt n'amaanyi g'abantu nga tebakozeseza muntu, yali yakamala okwerangirira nti awangudde n'ebitundu ebisukka mu 8. Hosni Mubaraka tanaweza mwaka nga bamuggyeko, era yali tanaweza mwaka ng'awambye obuyinza bw'abantu ng'abasiba ekiwaani nti yawangudde n'ebitundu ebisukka mu 9. Bashir gwe baakajjako ne Sudan yali tanaweza mwaka nga yerangiridde nga bwawangudde, of course mu bulimba n'ebitundu 9 ku buli 100. Kati ate ono Museveni namukadde. Njagala okubategeeza nti Bannayuganda balinaffe, naye mmwe mulina obbawo obukulembeze. Ensonga lwaki Mwami Museveni ansibira ewaka, ensonga lwaki amaaso agateeka ku nze, kubanga alowooza nti nze bwanzigyamu mmwe olwo kiba kiwedde. Njagala obbakunga olunaku lwaleero mikwano gyange, mumanye nti guno mulamwa tegukoma ku Kyagulanyi, wabula mwenna abantu okubalonda kitegeeza nti naawe oli Kyagulanyi ewammwe.
ate naawe mu constituency yo osobola okukunga Bakyagulanyi ne bawera 100 ne bawera 1,000 ne bawera bangi. N'olw'ensonga eyo njagala okubategeeza mikwano gyange gino erwaleero lwennyini basobola okuddamu ne beetoola amaka gange, basobola n'okunkwata ne bansibira ewalala, basobola n'okunzita, naye tuba tukomye? No, tuba tetukomye. Samora Machel agamba aluta continua, olutalo lugenda mu maaso. Basaba mweweeyo nga saddaaka mikwano gyange. Njagala mubeere njagala mubeere basaale mu bitundu byammwe, ate buno obubaka nammwe mbongereyo mu bantu. Mission gye tuliko yakujjako nakyemalira, tebinnaba kuggwa bitandika butandisi mikwano gyange. Tebinaba kuggwa bikola ki? Tebinaba kuggwa bikola ki? Bitandika butandisi. N'olw'ensonga eyo mbayozayoza naye nga mbajjukiza nti olutalo lwaffe olw'okununula eggwanga lyaffe n'olw'okujjako nakyemalira lutandika butandisi. Bingi bye tugenda okuteesaako, of course bwe tutandyagadde bannamawulire bafune nga tetunaba biboobeza bulungi nnyo, naye mbaaniriza, mbayozayoza, mbategeeza nti Mwai Museveni ffe tetumulaba nga pulezidenti, kubanga si pulezidenti. Pulezidenti eyalondebwa mumulaba wano mu maaso gammwe ayambala. Bannayuganda abayimiridde naffe tujja kuba mu biseera ebiddako mu maaso nga tubagaidinga engeri gye tugenda okutambula. Njagala okwongera okukikatiriza nti ffe tetuli bamenyi b'amateeka, tetukozesa mmundu, tetuli violent, naye tugenda kujjako nakyemalira ono nga tewali n'essasi n'erimu lye tufulumiza. Olwakatonda nebalire ddala. Ndowooza nja kufunayo ebibuuzo nga 2-3 okuva eri bannamawulire, then tugende maaso n'olukuŋŋaana lwaffe. Thank you very much, Mr. President. Another round of applause, please. I can definitely not add anything to that. But before I call the questions, I want to make a few introductions of leaders that we did not introduce at the start. The first one being our Deputy President, the Honorable Martha Sifuga. Our power, people power. And finally, Honorable Flavia Kalule Nabagabe. Our power, people power. Are there others who came in after we had done introductions? Honorable Joyce Vagala, right there. All right, so we'll take some few questions. Elections ended. I'm called Dennis Karo from Channel 4040. Those people are continuing to spread the gospel how they defeated you, and they can't justify. But the only issue they emphasize is for you to proceed the courts of law. I wanted to know your step.